Twagala otubulire olunaku ng'olwaleero tujjukira omwaka oguwedde lwabanga lutya okwawukanako ku luli olw'omwaka oguwedde ng'olwaleero woolulaba. Olwaleero kati ngenda nguma nyingi ebiseera nga bumujja wano nga mbeera mu maziga nga tekinaba ekibugwe nga tekinaba kunzigwamu naye kati ngenda nsaba Mukama buli lwe neebaka mu kiro ngugumukayo nensaba Mukama Katonda angumye ne kati ngenda mpulira ekibuga kigenda kisembera mba nkimanyidde nti kati muna buli omwafa. Enamba y'abantu yeebadde etya? Abantu bo bakyajjira ddala mwebale kwagala radio mwebale kwagala mama we mwebalire ddala era temujjanga okwo bannange mu covid muno abantu bazze ne batulambula eriyo n'abatambuza ebigere nga bavuye Makindye n'oyo mutabani waffe gwe baakuba naye yatambulanga n'ebigere era yaleeta n'obumotoka obwo bwonna bumulabyawo ye yabuleeta beebale kutwagala bonna bajja ne batulambula. Tusubireyo okukuma ebyoto ekiro n'ekiro babadde batabanyi bange basuze ekyo neero baba basobola abalala abasobola abatabaddewo nabo bakomewo era bakome ebyoto bakungubagire mukwano gwabwe. Embeera eno wemba kale bakuba nti omuntu bw'ofiirwa omukwano gwo obeera otidde weeraliikirira naye esaidi y'ebyokulya mbadde ensonga nti yandekera ettaka ate nange ndi muntu amanyi okukola okwebeesaawo n'abantu mikwano gye ababa bazze okutulabako wano nabo baba batuleeterayo ge batuleetedde netwongera kwako kye tuba tulina embeera netutuuka tuneta kukaluubiriza. Waliwo abayimbi abajja okukulabako okuva mugenzi oyo bajja ne batulaba nga baani? Kusingira ddala Spice Diana, Beatrice, John Black, Jensaha n'abalala besittukira amannya ate Wizo ne Wizo naye ajja bajja ne Spice Diana. Omugenzi nga tannafawo ebintu bingi bye yalina ebyobugagga ebintu ebiralalala ebintu bino bikyagenda maaso n'okulabirira oba temukyabifaako? Tukufaako gyebiri naye lwakuba nti gavumenti tenaba kutuwa buyinza nti oba tukole tutya ne tutya naye nga okubifaako buli saa tuba tetugenda ne tulambula awamu twateekawo emmere ng'ebikyebusa twateekayo emmere n'eri entebe tugendayo mpozi okugjako eno emakindi Wizo yabeerayo. Twawulira nti Wizo ennyumba yagalimu yagipangisa ate nga tukimanyi ne radio naye ayinako yawe sirina kyemanyi era nkibuliridde wano sirina muntu yali angambyeko nti Wizo yagipangisa kaakati olwaleero lwensooso kyukka connection embeera yammwe ne Wizo etya kwa mutabani we okuba tujjukira bulungi radio we yalingawo baba batabani isaawa zino embeera yammwe naye era akyali mutabani wange era kubajja n'anambula sirina buzibu naye era ne mutabani wange yasigalawo amubayo okubira ku busimu ne boogera era bulina kulowooza nti maybe ojja kukya olunaku nakifo kyekyobulamuzi kati enteekateeka yakyo bayinako obulamu. Enteekateeka yakyo ekikulu nti yali yakava eno okutusuubiza covid n'ayingirawo kati covid bw'alwedde nga batuta nti tutandise okukolakolayo ate ebyobufuzi ne biyingiramu kaakati
awo tukyalindiriramu tulabe kiki kyagenda nakyo mu maaso kuba yatugamba nti ajja twongerako eka nga 4 oba 5 esaidi y'ekyemanga n'esaidi y'ekyembulu tube nga tugaziye nga Moses afuuse kyabulambuzi kale tekinakolebwa naye nga twamala okuwaayo okusaba kwaffe. Okay, tumanyi nti kati luno olunaku abantu bandibadde wano nga bangi nnyo buzibu ki nteekateeka yabadde eti oba tekyasobose kubaawo? Okusobola tekisobola kutulemerera naye ekirwadde kino ekyatulumba ki covid naffe ng'abantu tukitidde kale neetondera bannayuganda bannange mikwano gya Moses abawagizi be abava eyo ebule n'ebeeya tuliwo n'abava Fort abavaawo abava Embaale nga bajja kulaba Moses. Mbeetondera mu nsonyi we munnaye ekirwadde kya covid kino tukityana mwe bennyini abali eyo mukitya katuyinza okubayita ne mugiramu omulwadde fena ne tufa nga 5 kati mu nsonyi we tujja kuddamu tusabire Moses mu ddembe nga Mukama Katonda atuwonyezza ekirwadde ekyo kyenamuzisa ekitumenyedde abantu baffe ekituttidde abantu baffe abalungi tusabiragane kiwone tujja kuddamu okusaba tetugwayo na buli omu asabire waali Moses Katonda omulungi mukwano gwaffe atusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako tusobole omusanga gyali mu ggulumulamu akola Katonda byayagala. Okay, akasembayo eri abo bonna abakuyambako mu nteekateeka abawagizi ba rediyo kyona kyonyagadde okusingira ddala neebaza mukulu Ssempeebwa John Katende advocate ne mutabani we mbeebaza okumbeererawo netugenda ku kooti nga mumutwala buli wamu nga mumperekera we mbakubira ku kasimu temununya wenzija gye muli munyaniriza era nga maama wa rediyo omukyalaba ate nga temukyamulaba mwebale nnyo mwebalire ddala neneebaza n'abo bonna abanziruukirira nga naakafiirwa pulezidenti waffe wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ne Brian White mwebale nnyo bannange n'abayimbi mwenna abajja okunziruukirira naye abantu ababa bannansi si bayimbi bokka abajja wano n'abannansi mwenna abali eyo abanaalaba Spark TV oba abanaalaba amawulire gonna ge munaalaba ku TV mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo kunjagala era nange mbaagala nga nze maama rediyo mbeebaziza Mukama Katonda abaire bemusinga okwagala.